Kumulamu okugamba nti kinajjukirwa nti ku ntandikwa y'omwezi guno ekirwadde kya COVID-19 kyalumba omukulembeze w'eggwanga wabula nga we tutuukidde olunaku olwaleero ng'obulwadde buno bwawonye era ng'akola emirimu gye. Era abakozi b'ekitongole kya KCCA beebazizza Katonda olw'okuwonya ssaako okukuuma omukulembeze w'eggwanga lino. So, if our president was sick, the whole country is sick. It's of great pressure that as we are talking now, our president is okay. Era wano omusumba w'ekkanisa Kivumbi wasinzidde n'akubiriza abantu bulijjo obutatwala bulwadde ng'ekintu ekyokusaaga. Waliwo abalowooza bagamba bitaliiwo nti egole puroguramu ya muntu baagala kufunirako ssente naye kino kiri beyond money okufuna ssente kubanga baali bamulwaddeko bwe bali. Bano nga bakulembeddwa mu ssentebe waabwe Victoria Tibakunirwa basiimye Pulezidenti w'eggwanga lino olw'omulimu gw'akoze okulwanirira ssaako okulaba ng'omulimu gwabwe gulongooka. Muzeeyi waffe His Excellency Yoweri Kaguta Museveni muzadde agatta. Tetulina nnyo buzibu nti taata waffe yatugatta tukola mirimu gya ggwanga era tuyonja kibuga. Tetulina kusoomozebwa kwonna. Mu ngeri y'emu ekitongole ekibudaabuda ssaako okulabira abaliko obulemu ku mibiri gyabwe ekya National Association of Women with Disabilities Uganda beemulugunyizza ku bigambibwa nti bakama baabwe tebabasasula misaala. Bano okubadde abaliko obulemu basimbudde okuva ku ofiisi z'ekitongole kino olekera ekifo bakama baabwe gye babadde batuuza enkiiko. We want the truth. Bessie Atara, you have manipulated the whole body of this organization. Now you're taking them outside. I am a woman with disability. You know the pain of disability. Mu kwogera kwawe bano beekokkodde amateeka n'enkola y'emirimu omuli bo ng'abaliko obulemu obutakiikirirwa bannaabwe abamanyi ebizibu byabwe mu lukiiko lw'ekitongole olufuzi. People have families, people have education, they are educating their own children. The workers are basically the breadwinners at their homes. But now putting them through this economic hardship, yet they have savings that they are entitled to, doesn't make sense. I would think that as board, if not, should restructure the whole senior management team, and the board should find mechanisms of how the organization should be run on a temporary basis as they are recruiting for potential staff. Mube balumiriza okubaliisa akakanja omuli omwanika asiimwe wabula ng'omwogezi w'ekitongole kino Betty Achan abaanukudde bw'ati. if the worst comes to the worst, You will walk in. yes, If they don't allow, you walk in. Ronald Kasasa ne Lugendo Crispo be bakusakidde eggwire lino.